ebibuuzo bingi ansa ntono. Ani atta abagole? Lwaki abakyala abasajja bafa? Bintu bingi nnyo ebyetoolodde kino ekintu, si ekintu kinyi one sided. Naye buli muntu alina theory ye, era buli muntu alina endowooza z'akiwaako. Nze nalikoko ku TV edda eyo nawo pastor agamba nti mwegendereze nnyo ebintu byemusaba Katonda ne byemusuubiza abantu. Bantu abasinga bwe tuba tuli nnyo desperate, olaba ekintu ekisoboke, olaba ng'ekintu ekitasoboke, ogamba mukwano gw'okukyala afumbiddwa omugagga, ntandika okusaba ebintu ebyenjawulo. Obadde oliawo kyaliwo bemukuze nabo n'akikuba, abamu bafunye amajja biki. Okusigala ku mulema gw'abagoye, bantu bangi tuba tuli bato tubeera nze Katonda nenfumbirwako bwe nti nze Katonda ne bontwala kasi omusajja akyali ewaffe. Of course Katonda so kikuwa nakuwa omusajja n'otabamalamu na mwezi obulamu bwo naabutwala. Abantu ne bajja ne bagamba bamulozi bamuse, but remember mukola agreement nga muli desperate ne Katonda. Kitegeera abantu banyumba waddawo nze ne bwe nzala y'abaana babiri, olabye ddala essuubi tolina nenzala ku baana nenfuna ku ssente ne benzibeeramu Katonda nampa ssente nenzimba ekyo ekizimbe ne benkibeeramu emyaka 2. Kyokka abantu abasinga batunda emyoyo gyabwe because of beliefs ze baba nazo. Abantu bangi nnyo balina ebasaba Katonda. Nze ne musajja ne bampasa ddagala nefumbira omusajja omugagga ne bembeera naye ennaku 2. Zembera n'omusajja omugagga ne bwaba nkubala ku bula nsonga mukulidde embwavu. Abantu abasinga ne musaba Katonda ebintu nga mulowooza tebisoboka. Because he is a giver, he will give you. Naye ati wamugamba nti bwakuwa ne bakutwalako obulamu. Of course ajja kuwa. Naye what happens next? Obulamu bujja genda. People will talk. Kitegeera. So always be careful kikyosaba Katonda na budde ki. Beera mukakkamu. So gamba kunambadde nsaba obulamu buno nfune ku musajja apasa akyali ewaffe. Pese kiwaffe ekitiibwa. Ateyongeddeeko bingi. Because people think nti Katonda tagenda kuwa oba ayinza olwawo kuwa muteekawo condition nti nze ne bwe mpa ku musajja alina ku ssente ne bwe nfiira awo tekirina buzibu. Mubyogereyo mabala nga mutambidde nze kati ne bwe nfiira wano nzadde abaana enkya ne bakutomera. Always beera careful. Tukola nnyo promises bino byetwogera nga tuli mulaavu. Nze ndi kwagala Katonda bw'alitwawula nfe wayita emyezi 2 ng'oli mu kidala na musajja mulaavu. Bw'ofa mbu baamusse. So tubeere nga twegendereza what promises we make with God. Promises tukwane Katonda. Kesi endala eri bweti. Sawa zino abasajja abasinga abalina ku ssente tebali bokka, balinako abakazi bebakoze nabo, balina famire ezibali emabega ezibaagala obbalyako, balina famire zokka n'emikwano, bamama bwe babaliko famire zonna zebatunuulidde. Kati gwe buli gwenna omupya oba muntu yenna omupya ajja mu bulamu bwabwe ofuuka target. Batuuka buli muntu akwetegereza, ono ayagala kujjako muganda waffe ssente, ono ayagaddeko muganda waffe ssente, ofuuka target. That's why abasinga ku mikolo mujja oli najja muganda we yamuko ne bajja bakuteeza ne bakunyeganyiga ku luuto muze mu birala. Tukitegeera. So abantu abasinga babiruzingiddemu obulamu bakutamanya. Kumanya famire gy'oyingira mumanya kola research nga tonabakera ku makya kugamba nti ngenda kwagala ono ngenda yingira mu famire eno oluusi biba si biki tomaje bigenda kugwa. Lwana nnyo omanye ekintu kyoyingidde gye kiggwera. Noonyereza ku musajja gw'ogenda okufumbirwa. Abantu bamutunuulira nnyo ssente tizono kasitampa ssente tusigadde saagala bimanyi. Ssente ojja zifuna naye ekyo ekinaddira nga ssente ozifuna tezitwala obulamu bwo. Anyway, abantu abasinga baganze nenfuna omusajja nankuba kasitaba nga alina ssente. That's why people die. Noba nga wakatuukayo emmotoka ovuze buli kimu bakikuwadde nemunyumba notamala mu mwezi. Mwabalaba abasajja ababakazi baba nosaa zino bafa buli kisaawa because ayingidde mu relationship tamanyi musajja wabadde waani tamanyi waki era yo bano musajja niwo gamba omusajja yannimbalimba. Osobola okumanya olwo ebintu ng'osobola obbinoonyerezaako n'obimanya. Kitegeera n'otayingira mu relationship nga tomanyi gyegenda kuggwera. Kitegeera n'otabeera mu bufumbo nga output. Kitegeera nga tomanyi gye bugenda kuggwera. Kitegeera so mubeere nga mwegendereza, mubeere nga mumanya
ani gwenjagadde abakazi babalimba nnyo yes I know naye ate ebiseera ebisinga kiba kirungi gwe kennyini n'okola research ku muntu gwogenda okuba nga ogenda nemukwano omuntu gwogenda okuba nga okola ki oyagala kitegeera gwe tusobola bakuledimax baba abantu babagamba naye ebiseera ebisinga muli mulavu ne ssente kasitola ba ssente kuba tukyawuliriza omusajja oyo mwekenze omusajja oyo alina mukazi we yafa omusajja oyo gwogenda owasa alina emizimu isomala baliko emisambwa omusajja oyo bagamba bakazi babadde nabo basinga emizimu gibakozesa naye mumuyingira buyingizi laba ofuuka saddaaka ng'obadde tomanyi famire ebadde ekubaliddeko ofunye omugagga kyonna nekiyiika naye why because tuli desperate twagala nnyo ebintu by'obwereere twagala nnyo ofuna ebintu by'amangu so tusaasira famire zonna ezifiiriddwa abantu mwene embeera nenja bagamba bamaama mwebeereremu abasajja namwe abafubuka abato mufe bemutategera bakwagala bakabasajja oyingira mu relationship nga n'omusajja omumanyi abamwagala abasajja omukazi nga musajja w'amagye oli wa poliisi Uganda eyo ne bakusanga bafiidde ku kkubo tuzifunyeko experience ezo kyaliwo ne bakira ekyanyuma mujja kukombe yafudde naye nga mbadde mukimanyi agamba ate abamulonze basirikale ate nga mukimanyi bulungi nabadde ayagala ani omusirikale kitegeera ne bakutera okomeza balaba omusajja bamutera komeza n'agenda paka mu nyuma yatandika kaaba mbu banseetinze buli mukazi yenna omufumbo nga si wuwo begendereze abakazi bassa sente zissa bakyala bakyala bagamba bati bannyinaffe mwegendereze nnyo oyingira mu bufumbo bw'abantu olaba saa zino abantu bafuna pride mu kubba wa muganda we nakikola wakuba famire netafaayo because omusajja bo kye baagala ssente n'otuka bafamire batuka n'okufa ono n'ataziika na munne because ali yamutwalako bbaawo omusajja nemwereetera nemuleeta nemubanja gyomuli nemumutwalako ebintu bino abasinga mubiraba nemugamba nemwegendereze ono obulamu bumpi ate bwetagira ddala okuba nga tukukwatira ddala ngaekyatika ojja fiirwa omusajja ojja kufa olw'omusajja ofe bintu byataate like ebintu byatasobola kutegeera nti ndi abadde wano abagole bakyali nga abantu batekino kiddala goli mu kusamuka kusinzirayo because oyingira bufumbo obutali bubwo nayagala okole muno omuswaze eyeretera bbaawo twegendereze nze bibyange leero mubeere bulungi subscribinge mulaikinge twere nga tugezaako okuba nga tusharinga information mwebale nnyo mwebalire ddala Dubai Uganda amanyamba Tembo bless